Promotions, thank you so much guys for tuning in. Temwerabira ku subscribing and mu commenting and mu sharing byonna naffe twagala award award ze bagabeze za YouTube naffe tuzagala manya nze Flora Shock ansubire muri bulungi mask muzambala lunako lwalero tuli wano ku Ministry of ICT omanya amateeka amapya agafuluma agalungamya bannabitone okubaako ebintu ebimu bye batuukiriza nga tebannaba kufulumya kye baba bafulumiza. Olunako lwalero meeting ebaddewo ne Minister Min.Nabakooba sagala kubanga njogera bingi wabula nina omwami bamuyita Kaye Wisdom atamumanyi njagala osooka obeyanjulire bannanga abatulaba cookie promotions okay bane tubebaza mwebale tunoonya nze Kaye Wisdom ndi vice president wa federation y'abayimbi ba gospel myuko omusajja gwe bayita Danes Anek ku Twitter Trump obeya wale Vixon Benz umanye ekyo tukyogera nnyo kubanga balinga bazala w'abayimbi ba gospel nti baavu kakati abatukulembera bagagga bavundu kakati ate ndi national coordinator wa trade union eringa police ebiremwe gye tuwaaba ate ntula ku national culture forum under ministry ya gender emirimu nga mingi ogikwasaganya emirimu mingi ate ndi gundi mutabani w'omulaalo ekitegere ekintu ekyo mbonga naye umaye musajja oyo mbonga naye ebiganye tubeerawo ebiganye ne mugabo umaye muzeyi kati ekyo kiganye umaye osoro mutukako nakunyumiza story yeruwero n'olya nga yaga kunyumiza ya internet naye nga kunyumiza ya luwero naye ekisinga obukulu tugenda na ya kyekyo Olunako olwaleero muzze wano muli bangi bannabitone mubadde muli mu kafubo ne Minister Min.Nabakooba mwogedde ku biki omanyi kankubuulire kakati fe minister yatuyita dda eri week netugamba tetujja kujja twogere ki osegera kubanga kati ekizibu kya President Museveni ayinayo ba minister ba PSC nga babeera mu SC tebamanyi na Uganda wetambula ava mu office ya SC n'agenda mu sauna nadde uwe n'abala ne sente ze kati tebamanyi downtown tebamanyi bwayise gye tuva tebamanyi makindye osegera right kati kye twasalawo nga tugoberera bujingo kubanga Hangington bujingo wa Fun Factory yabadde coordinating fight gye tulimu ya Free My Talent netugamba one tulina okusooka okulaba president tulina okusooka okulaba speaker nga tunajja wano kati yesterday twagenze nga tukulembeddwa chairman w'abawakazi MPs Honorable Charles Bakabulinde Halina Namakula Rema Anita Seriwaji n'abalala bonna abaze bawekibenda ba Alex Muhanji. What we did was to petition the parliament era kye twafunyeyo eggulo bibiri speaker Kadaga yagambye eno ministry yammwe yansobera ICT bakayanira trade bakayanira ministry agenda tetumanyi we mugwa ngenda kuandika president tulabenga mufuna ministry yammwe ekyo kimu ekyokubiri nagamba ngenda kumakinga sure nti mufuna cooperative board kati abatulaba cooperative board kyeki bwe bayise etteeka katugeze nti bayisiza environment act bwe bakola etteeka lya environment bateekawo authority oba board oba commission egenda tuteeka etteeka eryo mu nkola bwe bayisa KCC Act bateekawo KCC Authority naye bayisa Copyright Act mu 2006 tebateekawo any agency of authority eriteeka mu nkola kati right now n'agamba you know what it's time to put a copyright board ekyokusatu ekisembayo n'agamba Kadaga zino regulation nsindise mu committee of parliament kati abatulaba n'abayimbi abatategera committee of parliament kitegeeza technically amateeka asosega era no minister kyayogedde wano amateeka speaker abadde asosega kuteeka code until committee of parliament ekola report ejja ku floor of parliament kanga kitegeeza Honorable Bakabulinde one bwe bigaana ebya committee oba bikola bitya ayina okutabolinga gineteeka ku floor of parliament kikye tugoba nti industry tusobola kukola teeka kati mwana gwo tunula bulungi muteeka wali akawaayira akagamba nti commission ene esobola okuddira omuntu omu ng'oleesa oluyimba oyiyiza oluyimba ti ne mugenda wali mu room omuyimbiremu nga si commission yonna omuntu omu kati come to think about abantu abalaba ku cookie promotion ng'essajja lyakwegomba dda n'ogenda nalyo mu room wali mb'oliyimbiremu kati ejjukira ate waliwo mu commission akawaayire ku mateeka gaabwe nti ate oyo omusajja azze okukwata endingako yalina obuyinza okusalawo ssente mmeka z'omusasula kati olaba essajja nga lyakwegomba dda ne lituuka mu lumu ne ligamba njagala million 10 bw'otozimpa ati tugende mu loogi bisajja mwe muzze eri endwadde zammwe mutulekere bannyinaffe kakati ebiteeka ng'ebyo osegera ekintu ekyo you cannot do that upside tubadde mu meeting ono minisita ne mugamba nateekawo million 2 oli omwogezi wa ICC buuli teriyo mu nsi yonna kyebagamba nti bw'oyiiya oluyimba oba ekitone oba ng'ogenda kuwandika katabo nti sooka okaleete okayitiremu omuntu mbw'akugambe kino kijjemu kino kitegeeza oluyimba luba lufuuse lulwo
munsi yonna era babadde basoma ali amateeka omanyi bano abantu balowooza nti abayimbi bonna oba bali omanyi kati taata wange Beno Nkibuuka agenda n'akola ebintu nga biri upside down ennaku zino namulabye ng'agwa mu bikopo kati balowooza abayimbi beebo twasoma MDD ne tukomaawo n'abasoma MDD bazzeesoma ebirala. Silver Kyagulanyi Bobi Wine yaddayo mu Harvard okusoma amateeka yagenda simanyi East African bitya osoma amateeka teyakoma ku MDD tutegeera era PS mugambye nze ndi professional accountant nateekawo miliyoni 2 ziwoyo bosa kyosomye tekiriyo bavuunula bubi amateeka. Omanyi nti no ne ku TV zammwe bagamba nti okuba akalango ka gravity oba sindi oba Spice Diana osooka kujja kufuna permit okakuba ate balina okukayisaamu ne bagamba nti akalongooseemu bano abasajja muddeyo mu nkoola omanyi kati kakuli amahafostana bwe tuba eri mu nkoola nga tulunda ente eddoboozi limu eri lyowulya lya nte mo kakati tulina abantu baffe bano abava mu nkoola bonna n'amaalo gaabwe owalampa America nodesa America mbamanyi kati negaane twalundanga nte kakati bwe tujja mu ofisi n'amaalo gonna mo kati eddoboozi bamanyi ga nte talowooza nako yateekawo buteesiteeka menya ababente bogamba kati baminisita bana kati olaba minisita n'abakobazze nga technical person bye asomye ekintu ne mugamba nkuwa miliyoni 2 ekyo kyoyogedde tikiriyo n'asirika shut up nengamba oli omwogezi Bosa Ibrahim nti nakuterawo miliyoni ezo nga tuli ku Star TV ekyo kyonnyonnyodde tekiriyo bavuunula bubi amateeka kakati balina kye bagamba nti Broadcasting Council eyafuuka UCC nga UCC yateekebwayo Uganda Communication Act 2013 nti yalina ekigamba mbu nga tonna producing any production nti no ino gireeta mu bo gwe producer bagirabemu kati olaba kati UCC we yasikira biri byonna Broadcasting Council mbuno obuyinza yabusikira mugambye gwe Museveni agenda kugoba bw'onobivuuna bw'otyo kyebagamba producer tebagamba Daddy Andre tebagamba producer Bawa bagamba producer wa broadcasting media nga TV nti producer wa program tutemyeko ku program eyo gyogenda okuteeka ku TV tebali kuba producer banyimba ba mizannyo tubadde wano nga era abayimbi balina nabano twebaza teri anyodde bukyayi bwabwe twabuganye tebateekamu obutwa twaganye busumbuusa mubekengera mu buli kimu oyi bano tobamanyi twabeke asobola okuwa akatwa kuba bakuba left and right twagamba olwa President Museveni yajja wali n'agamba nti bannange bankebedde corona obulago bwange bukyagiragiramu lindako President Museveni obulago buterere banagenda balyanga mpuuta twamugambye UCC yagala kukusuula tosobola kuleeta mateeka ago nga tuli nze mbonga ne muzeyi nga tuli mu situation ya kalulu nga akasajja kemagere katuleze mailo kabaleze akasajja katuleze tuwadde wano n'abakoba akimanyi n'ugene mitiya na zaakamulinye ku mutwati oleeta amateeka obobala obanga agamba oyagala kutaliga President Museveni tukkirize wano nze nagamba omanyi kati nze mbonga ne President Museveni ne hate you have to appreciate nti kati gwe tuli wana akasajja kali okalaba kati kyatusise mailo osegedde kati ate oleese n'amateeka kitegeezo katidde that is the interpretation kyovola babala balowooza nti amateeka bagaleetedde ye now president yagafunyeeko kyovola buli minisita atuyita yagafunyeeko n'abaga agenda oyo kyakola URA okimanyi bonna ba coordinator simanyi bitya commission of what bayita manju kakati bana abaleesa amateeka bataligase toso President Museveni mamita Bismarck of Africa kati oleeta amateeka bagambye agaleetedde Bobi Wine kitegeeza akasajja kafuuse empologoma kati bano ba minister bano ba PS bano UCC bakola kabampaane kati nabo babala kati sente kati oleetegana amateeka kwa Bobi Wine kati waliwo abala biliyoni osegeera so kati ekibadde wano mu meeting magezi era abayimbi mmwe mbagamba mulye ku mpuuta bw'onojja obuzinga osibye jjiini simanyi ne zichaini mu bulago wano tebikola kati twewadde weeks kati achievement ya speaker ogirabye kati achievement wano ne Nabakooba ebaddeemu tusazeewo one Nabakooba avuddeyo n'agamba kati amateeka nga tadde code tegakola twewadde weeks 3 tuleeta kati bwongo Wisdom yanywa bongo Minister agambye amateeka agatadde ku hold for 3 weeks mwesotinge oba paka so si 3 weeks ziri west amateeka kugaga holdings until further notice 3 weeks ziri west tugenda kuleeta kati ab'emitwe tusoma line ku line
abayimbi abasoma kati si bino byannankani kwogera boogezi kwambala jini kati tuli kubasoma n'oba tewasoma abategeera tujjeyo baddaani mugula basse battakati bajje wano tutuule wano tusoma line ku line ate nga bebagivuunwa kubanga nabo babadde bataddemu mu tteeka mbu oyiyo oluyimba nga luli mu Luganda musooka oluvuunwe mu Luzungu mugende eri omanyi kankubulire bano abantu bakola amateeka bwe gati kati eyakoze ekyo abaze mukyala we n'akaana ke akasomera mu Amerika bajje batufuge obutamanyi nnimi zaffe kati ndi wano ndi munansolete nga Dani Muguro mugamba avunde oluyimba mu Luzungu kinanjo kyankimize kyeki kinanjo kyankimize ange sikimanyi Rwagadi ayogedde ekintu mu meeting n'agamba bantu ndabye Rwagadi ng'alinga ayagala okukaba agambye kambabule tuyiye ebigambo ebimu nga tulina kye tutegeeza n'agamba nayiye oluyimba olugamba nti simanyi mundeke siyomba parliamenti yange erimu etabbu n'agamba okimanyi wendeeta oluyimba olwo mu komiti yammwe n'ensanga bamemba of parliament bonna basologa kye parliament kijjeemu kubanga tebategeera art kati n'agamba ebyaffe mbitulekere ekyokubiri UCC yeewadde ekintu nakiraba Beno Nkibuuka agwa mu bikopo n'engamba muzeeyi wange Kasanje bagenda omuziika ng'agamba abaana bakola movie kati bawemula nnyo abaana kankubuulire nkigambye minisita awo bw'okola blue movie genda ozirage Barwagadi n'abalala tebazijjaawo mu nsi yonna rated 18 bw'okola firimu obuyinza bwa UCC is distribution and exhibition tebuli nti nno bw'oba okola movie oba ya kiseegu nti jangu nsooke nzijjemu ebigambo kakati firimu obuyinza bwa media council kwe kulaba firimu ne bagamba eyo firimu ya myaka abagira abalina okuba tebakawansi wa myaka 16 oba abagira abatalina kubanga bakawansi wa myaka 13 wabula tesobola kugamba nti firimu gy'oyiiza ya buseegu kino kijjeemu tetuli bapasita woba oyagala kujja mu byobuseegu genda Rubaga osome obufaaza genda jamu balokole ndi mulokole naye tesobola kugamba nti olemesa abalala eddembe weba abaseegu baleke paka Yesu wali balokola nga bamaze okukuta obuseegu tolemesa abantu ddembe President Museveni yaleeta ddembe nga olaba Bob Wine lyalinyeeko okujja okuba Motions temwerabira okusubscribing ankyali ne mwami Kaye antwala speed nkutwala omanyi kakati ngambye wano minister tieno showbiz business oli abadde ayogera oluzungu nemuga hey Mr. Yes, va mu comfortable zone this showbiz business osegera kakati tuli mu showbiz business omanyi bana abantu baliko lubaala abamwe bajja naye lubaala akyabaliko kati oba odiringa nabo babukubi batwala speed ongambye ministry nyingi zibakayanira UCC ICT gender bannabitone bagwawo bannabitone actually tugwa ministry ya gender newankubadde tulina elements ezigwa mu UCC simanyi ICT simanyi trade ministry ya constitution nebitya naye kati Museveni kye twamusabye president wange omulaalo mwagalwa atuwe ministry yaffe tumutere sente ku table omanyi nti bannayuganda bagula music naye balowooza basupportinga muyimbi kumbe ba piracy be bafunamu kyovula bakati mpita bebe kulu yenna gyali eno system si yakwekuba vekiwaatule gye bakuzimbira oba gye wazimba ataze mu meeting bebe kulu ayina obuzibu era bwendabamu ne Waikibenda naye taze Waikibenda nti twaluddewo mujjukiza era babadde bangamba nti ajja naye kakati bebe omanyi we tuba tuli mu fight ezimu abantu abamu tubaleke kati twasalawo basonyiwa osegera kati eno meeting ogiraba abantu baffe nga babebe kulu be balina okubaawo waawo n'oleeta Bob Wine bajja kudduka mu kizimbe right police ejja kujja wano kakati bebe kulu abadde alina okubaawo now tabaddeewo kyenyagala omugamba mukulu waffe come to this fight bw'onooba ekiwaatulo osuzeeyo ebbanga ddene oba gye wazaalibwa vaayo osegera because kakati twavudde mu showbiz business tuli mu kulwanira industry bebe kulu vaayo gwandibadde otugulira wano n'amandaazi nga tuvudde eno abaana balye ku mandaazi ne bw'onoddamu ebyo ebintu ebyokugamba nti nno ate oli eyo yiteeyo bayimbi kuddeeyo kiwaatulo tebikola gana mateeka gajja kuyita nga tolina kyokoze ojja kwesiga nti no oli wa movement ngenda kugamba enkeera movement esobola okufuuka opposition kakati bebe kulu mugamba nti nova mu ebyo ebyokwekoza kabampaane come to fight fena tulina amaka tulina n'obuliri nze nyina obuliri bwange mbwagala nnyo come to fight ve mu byabampaane nti nemedde kiwaatule abadde asirise nga takyayogera abadde asirise naye era asirikemu naye kakati tumwagala mu meeting
osegedde twategera tukuba hit ya waya kakati waya soka jimirizeemu aleete mateeka kyeki twagala hit kwogera kintu eki mateeka teeka kuteeka mwakoze meeting eno nga mwagala tutegeeza bivudde mulwaki temukkirizzaayo bannamawulire mbadde mulyamu nsi yammwe andi kakati bana basajja batumanyi nti oyita wisdom mu meeting either mujja kwekuba osegedde kakati balina okuteekawo bagaadi balina okuteekawo era tuvudde meeting tusoose ne twogera oluzungu ne tulaba nga oli mugambye nti katuve kati mu luzungu twogere local language kyekazi onootegeera osegedde kakati babadde tebaagala mwe bannamawulire mubitegeere osegera gwomanyi kyekitegeeza minisita okuvaayo wano agamba amateeka gagira galekerawo mwandibadde mutuwa n'awaadi mugenda gifuna osegera era nze nsekerera nnyo abayimbi abagamba nti bakyali abo tebalina kankubuule guno omulembe gwa Museveni tulina okuba bamafia abadde bafuna ssente z'aba media people tulina okufuna bamafia abadde bafuna ssente z'abayimbi tulina okuba buli muntu yenna aleese amateeka bamafia beebani bamafia weebali gweobamanya abo bamafia abamu bambala saati emu t-shirt bbiri eva tebakyusa balamugogamba simanyi oyo omukulu oba yoyo ayambala t-shirt emu eva omulaba mu mirambo n'omulaba eno n'omulaba President Museveni tulina abakulembeze Waikibenda mukulembeze b'abayimbi Laneke mukulembeze b'abayimbi ba gospel tulina National Culture Forum kati ebyo byowo omuntu omusente oyo oba omujja mu bwavu balina kaki wano bagobereko mu myaka 10 balina kaki ffe tuzaaliddwa wano tuzimbye Lubago balina era we mulaba amayavo kati baagala kugenda eyo mu biteega byo omanyi bagenda ne babba ssente zammwe ez'aba media bwe bamala okukuula President 7 million nga 5 ate mwe ne mubawa platform tujja bakuba 1-2 era President nze gwe ntulidde nze Kaye namugamba muzeeyi woddamu okuwa abantu ssente z'abayimbi ng'oziwa muntu oba ez'aba media ebyo bana basajja bagenda ddane baga President 7 nti ba media people tebakwagala ng'omanyi kye bagenderera mbubo bobe baba boogera ne President 7 mbu abawe ssente bazibaleetere awaako nga babiri ebyo nga mubikiriza njabba kuba spiritual and physical osigedde gwe tugenda mu kalulu nagambye akasajja kemagere katuleeze kakati tulina kuba buli mafia muzeeyi wabatakiriza kuba bamafia be tujja bamulekera negwe gundi ontegedde kyengugambye tujja bamule katola omusajja atuwadde bwebajja ekifo yegenda okuba Hollywood yaffe era nkiddemu wano namugambye nti nookera bamafia ne bagamba nti ate kize tokiwadde bayimbi nga nkomawo ku media nga ngamba mulinde gavumenti eziriddako eno gavumenti egenda kuyamba bayimbi I will come here and say otegedde nze siwagira President 7 nga nninga kidomola bali abebidomola mubamanyi osegedde sirumwanga ku nkukunyi sirumwanga ku simanyi ebyo ebirumaabo osegeera kyengamba kakati sina misambo sina biteega kakati we baboogera n'abe biteega nze tondeeta tola nti mbonga naye naakera n'agamba ekifo kyebwe bajja nkijje ku bayimbi ngenda kudda ngamba abayimbi mulinde gavumenti eziriddako eno mugiveeko ebigambo bye bisembayo eri abayimbi ebigambo byange bisembayo eri abayimbi ntandikira ku bajjajjaffe bebekulu jjajja okay kale abo okay badani mugula be bajjajja mukulu Dani mugula mzee Fred Sebata mugira tubalwanira olutalo naye kati tubeetaaga mujje tutereze industry of music agenda kuddamu oggulwa bebekulu Chameleon Bob Wine okay kale Bob Wine kati ate ali mu level league ndala munene kati bebe yazikiriza mnaye musajja era kyovola banagamba bali abamuvuma tishoje yakole liri kode linabagamba mugende mu recording ez'abanyoko we muzimala muzirete nafe tuzirabeko oba mulowooza okuli recording just a show okerabuke you have to give respect where it's due Bebe cool anioli Bob Wine wakera nagamba nkukuba musically kiriza kukuba financially kiriza omwana wa myaka 238 Bob Wine bukyatandika kuyimba paka watu ayingide mu politics nga ina mansion gwenga toyina kiriza nze bana waliwo ebintu nze byenzikiriza osigera kyenkugamba nkati nga wenzikiriza nti muzeyi wange gwembonga naye yakola press ups 3 kadaga tanakola 5 otegedde Moses ali tanakola yo na emu segedde kati tulina kukiriza ebintu ebimu natambula ne President 7 nga atambula eri mu nsozi ze nze nenko wanengamba wae kanzire mu motoka omusajja nga atambula katango ku lusozi twakkirira n'abamukuma ne babivaako nga tuyita mu kakubo bwe kati nenzikiriza nti ono omusajja ye mu kutambula mo kati waliwo ne bennakkiriza ku Bob Wine nti ekyo atusinga osegera gwe kakati njagala ombulira abayimbi abaali bakudde President 7 nga batuuka ali ne balannama wali olabye mu Bob Wine nedda
kyekugamba tukkirize bano abayimbi abamu batufuula beega kyovala twakakyusa mentality ya President Museveni nti abayimbi si babeega. No, abayimbi si babeega. Naye kakati gwe n'obeginga omuntu poti underwear zo n'omubeginga gyakuzimbira emmotoka yo beega tolina nakwogera. Ani big eye. Ngala sente ze. Big eye omanyi muganda wange oyo simanyi nakumanya is mastering kati alina masters mu kukaaba. Tosobola kubeera awo waliwo ekintu ani Kasuku yakyogera yagamba nti big eye yagamba nti radio yagamba big eye big eye yanyumya mbannange radio kyemujjukirako yantunulira lumu bw'ati n'agamba big eye olaba ffenna tuyimba ne big eye oyimba we nali ekikopo ne kingwako naye bambi ayimba akayimba ke ka indicator wala yatukuba indicator mbi naye ya tabu bana bintu bya tabu omwana yaliko wa tabu ze kyemwebazaako mwana mukakamu just kiri nti ezo bamukubirayo azerabire aba movement obalaba nze nagamba nashibaka kato nze washibaka kato simusinkanangako eyamuleeta kati waba balamu mu myezi 5 nga takulazeeko ku nteneemu gwabamaze kati omaze okweyanika sibula kati big eye abanja sente za myaka 10 mabega tuli koolo zoro deko nti Kaye Wisdom aba nsito inze mu 7 wata zo bakuwerawo kati gwabataagala ngaalekayo nkugenza sigara President Museveni ngandi mu senior 2 ngandi mu kwaya nganze nkulembera ini namatovu oyo mchala wa Geoffrey Rutaya nankwasa babu Francis yali MP wa Kampala osegedde nze tongamba bino mbugendo labo no gendo la ngobireka nga mvuga ku motoka kakadde nga nzirayo siri abagambye tumalirize njagala okugamba abayimbi mwenna yonna gye muri muveeyo tulwanyisegana amateeka industry atete twavudde ku byamateeka kati tuli ku bintu bya ministry tuli music kuddamu gula kashiba omulaba singa kati shiba singa ina estate ku music watukubye sindi singa ina ekizinga bwest kiriko n'ennyonyi osegede fikfa maika ababana singa bagagga singa government ngagga ne abana balina kibayita keeping up appearance ngani akirese system zaffe kati ekyo guno omulembe tugenda kijjawo ate si campaign eno giraba eno campaign oba ya scientific atayagala tuwa tugenda gamba bayimi nti otatuwadde ne wana aba President Museveni gwembonga naye nja kujjamba gamba oyo tatuwadde kubanga ba mafia oba bamulogo manyi ba mafia waliwo abamwetoloze eddogo n'emisambwa gye n'ebiteega bali awo balogo era kyovola buli wenkola interview nkola Pastor Kayanja Serwadda bajje basabira ku ba minister abaloga President Museveni waliwo abo ba mafia bajja n'ebiteega ebiteega byawe byonna omusajja mugenda mumunyo twali eri lwaki mailo meka tugenda okuvaayo nga tumaze omunyonyere enkeera ate ne batugamba waliwo bisaati yazzeeyo bisaati yali akubyeko oluyimba nalumu kakati bisanga abayimbi ani ogwafuga bisaati abeereyo n'ebisaati bye abeereyo n'eddogo lye n'abamufaanana nga bwe batyo atandike fumba mmere nsibudde paka next week oba omwezi ogujja music oba gospel baki tukoya abayimbi abafa nga baavu ng'ate balina wax ekyo kirina okuvaawo President Museveni wava mu buyinza nga takikozeeko abatusaze